Buterevu tukwaniriza ku SDA TV TV yaffe ey'omulembe TV ate y'ekigambo kya Katonda. Mulungi omwagalwa webale okwekuumira ku TV yaffe eno. Tugguse nate ku pulogulaamu yaffe eno discussion mulamwa ku mulamwa. Omwagalwa luli twasemba nga tulina omulamwa gwe tuliko. Ne leero tukomyewo n'omulamwa omulala. Abateesa baatuuse dda twagala tutandikirewo teri kumala budde bungi nnyo. Amannya Babirye Rachel. Yongera ku ddoboozi gwani? Babirye Rachel. Babirye Rachel. Mupya ku bloke yakajja era kyajjajje mu discussion yaffe olw'omulamwa ku mulamwa program yaffe. Ate omukulu Esebo. Kayitale Tone ge manya. Sinzira Namuŋŋoona eyo. Kayitale Tone owe Namuŋŋoona. Esebo. Nagaga we Namuŋŋoona. Mukiri. Mukyo leero tuleese omulamu omulala. Twagala kumanya ddala lwaki abakyala ensangi zino tebakyafukamira? Kiva ku ki? Twagala kuzuula solution mbwangu. Lwaki abakyala tebakyafukamira? Lecho. Lwaki abakyala tebakyafukamira? Kiki ekivuddeko obuzibu? Sebo okufukamira kwa mirundi ebiri. Batya? Kyotegeeza okufukamira kutya? Okufukamira okwa bulijjo, n'ofukamira n'obuuza ku mwami, n'ofukamira n'obuuza ku bantu, tebakyafukamirirako ddala babivaako. Kiki? Ekisookera ddala ensi ekyuse. Ensi mu kukyuka naffe tukyukiddemu. Mukyo kyentegeeza nti okufukamira omusajja essaawa eno abasajja bennyini bakirabanga oba kubanga omusajja yasula obuvunaanyizibwa bwe. Kwe nze ng'omukazi kye nasinziirangako kuba bbanga ekitiibwa nfukamire nga n'omusajja akoze omulimu gwe ng'omusajja. Essaawa eno tekikyaliwo. That's why nti kati twenkanankana. Omukyala kumpiikana n'omusajja. Of course. Obuvunaanyizibwa bw'otegeeza baasula obuvunaanyizibwa? Baasuulawo obuvunaanyizibwa bwabwe. Omusajja akuzaalamu abaana bameka? 4. Naye gwe maama olina okukolerera abaana abo. Gwowerera abaana? Tekako okukola emirimu gy'awaka. Gwe ng'omukazi omusajja takusaasidde n'oleeta ez'akameeza. Omukazi yaleeta ez'akameeza kati? Of course. Abakazi namba esinga be baleeta ez'akameeza. Omusajja n'akeera n'asalako mu ntebe n'agenda ku WhatsApp. N'ogenda n'okola n'okoma obulamu za panti. Kwegamba ekyo kireetedde abasajja obutaweebwa kitiibwa abakyala baabwe. Kugamba nabeera nga omukyala yeeyisanga bwala takyafukamira. Okufukamira kwaggwawo. Kubanga nabo baasuula baava ku nnono. Ebintu byonna bwe baava ku nnono naffe ng'abakazi. Ate oba omusajja afuuse mukazi, omukazi kafuuka omusajja muwengeeza akameeza n'ofukamira ababa tewakyali. Kubanga tuba bakulu n'abakulu. Buterevu. Lwaki mba nfukamira? Okyali ku eno ey'ekigambo kya Katonda SDA TV tukomeewo mpola mpola. Ye Rachel agamba nedda teri kufukamira, teri yadde. Kubanga abasajja baasula obuvunaanyizibwa bwabwe. Tone. Sebo. Kayitale. Taata. Kiri kitya mwasuula ddala obuvunaanyizibwa bwammwe ng'abasajja kiki? Situtegera bulungi. Ndi mu kwewuunya. Biwunyo ki? Mwannyinaze bw'agamba nti lwaki tebakyafukamira? Abasajja baasuula obuvunaanyizibwa. Mwafuuka abakazi temukyaleka z'akameeza, abakazi baleeta ez'akameeza waka. Mbadde njagala kutandika n'ekigambo nti inna lillahi wa jiona. Lwaki tasina ekigambo ekyo? Ni Katonda yagaba era yajjawo. Kubanga kuno kulinga kufiirwa kwennyini. Rajiuna. Kati kyentegeeza mu kyo nti nazi kuno ng'omukazi oba omwana omuwala yenna anaafumbirwa. Anaafuna omusajja. Obeerako ebintu kw'omulabirira n'ogamba nti muwala wa gundi oyo mu butuufu bw'omuwasa ojja kuba ofunye omukyala. Naye ng'ebintu ebyo kuwalabiranga ekisookera ddala kwali kufukamira. Nga ke kabonero akasookera ddala okulaga nti omwana omuwala oyo
asaanidde amaka asaanidde obufumbo ng'era amaka ago singa abeera ng'omwana omuwala oyo mu makomo talabwamu elementi ya kufukamira teri ayinza kumusemba nti afumbirwe. Kakati kwagamba abasemba tebamusembanga omwana afaana bw'ati. Nedda kati kyenjagala okugjayo kyeki kiriwa nti bw'abanga omwana omuwala ensangi zino oba abakyala basuddewo okufukamira olw'okuba abasajja basuddewo obuvunaanyizibwa nze ate nze ŋŋamba abakyala be basudde obuvunaanyizibwa bwabwe kubanga omuntu atafukamiridde nza nsuubira mukolera ki tombazeemu ka buntu nze oyagala nkukolere ki nedda kankusala ekirimi gwoyagala nze nkufukamirire osudde obuvunaanyizibwa mutuufu nze mulalo ngenda jjijja weekuwa ekitiibwa ng'omusajja nfukamire. Omanyi ekigambo okufukamira kitegeeza bingi. Omukazi buli lwokka ku maviivi ng'ofukamira omwami we kitegeeza okwagala n'enkwatagana wakati wammwe. Enkwatagana weeri enkolagana weeri yennyini yaddala. Naye kati ono byayogerako mbu baasinziiranga mu maka byali byadda tugambe nti 1900 ebyakati 2023 omusajja omusanga nga yambadde nga mukazi okitegeera kati nze okomewo ewaka ozze engalo nkalu omanyi nti olina famire nakaveera tokaleese omukyala agamba ozze oyineze engalo nkalu kati yafukamire se naawe nkuleetedde kyokka oyagala nze era nfukamire gwe olina n'ofukamira ntikkule. Kaakati lwaki nsoose n'ensiriikirira omanyi nze saagala nnyo kwogera ne munnange ayogera enkola yange nindako oli n'asooka n'ayogera kati nange nenjogera. Omukyala agambye mwasula obuvunaanyizibwa tebakyagala kufukamira abasajja batalina buvunaanyizibwa nga mmwe. Naye katono nnyo njagala nsooka episeewo akabuuzo katono. Oyinza okusanga omukyala kati mwanyina zo nanansaasira kakozese ekyokulabirako singa mwanyinazo oyo Rachel abeera alina omwami we tugeze gwe mwami we kakati nze nga nze siri mwami we naye ndi musumba wa ku church mwana wattu ayinza obutafukamirira gwe nga yeekwasa muno tewamuwadde za kameeza ate nze n'afukamirira kameeza kikwe natadde oba musumba omusumba atusumba n'ateesaba oli asirike ono mbeera naye wakanze mumanyirize leero komambe namala ensonga omusumba yagamba omusumba amufukamirira naye kati gwe obuvunaanyizibwa wabusuula anti agamba kameeza omusumba akuwadde kameeza ki njagala omukyalo oli alindemu kyenjagala okugjawo ekyakameeza asooka kiteeke wali eyo si nsonga kuba omusumba talina kameeza kakuwadde naye ofukamidde namukadde ofukamira oba otambudde nze waka tanfukamiridde naye ate atambudde mu kkuba asanze omuntu omulala amufukamiridde akusumbye akuwadde kameeza akugulidde lugoye akuwadde ki waliwo ekirala kye bakweka kiki waliwo ekirala ekibasumbuwa kye batannamanya kyenjagala okugjayo bakitegeere kintu kyekyo sebo wange abasajja essaawa eno be bakazi ebintu byakyuka byakola vice versa kola booti kubanga omusajja woosuulira obuvunaanyizibwa bwe okomewo ekambe omukazi wange tafukamira ogenze omwami ono agambye nti waliwo akantu akabasumbuwa kantu kyako akabasumbuwa ke kano katono nnyo wali ayogedde nagamba nti ayagadde na biira bya 1900 naye erabira nti eri yali Buganda agreement ku mulembe gwagwacwa anti nange era ndowooza we bafukamirira akitusizza naye nze kye ŋŋamba kyeki ŋŋamba bwe nti abakyala bano okunoonyereza kwange kwenkoze nze nganze kundaga nti ensonga lwaki tebakyagala kufukamira bavudde ku nteekateeka ya Katonda kwe yabateeka mu butonzi abasajja ne musigalaho njagala akwatiriremu kuba Katonda yabatonda nga bibya binafu okitegedde mu kubeera ebibya binafu ffe ne tubatwala nga bibya binafu era bayibuli netulagira tubalabirirenga okwegomba kwabwe kubeere nga gye tuli ne tukola byonna tulabe nga banaasobola okubeera nga bibya binafu naye abakyala abo boolaba olwaliro omusanga ku loole y'amanda ng'ali kuli yeefudde musajja omusanga agalamidde wansi ya loole agikanika
Yeefudde musajja ayambadde ne ovolo ssebo. Omwami ono agamba mukola emirimu egitalina gyammwe. Egitali gyabwe baava ku nteekateeka ya Katonda. Enteekateeka y'omutonzi mwagivaako. Beefudde basajja. Bayibuli egamba nti omusajja anaalyanga ku ntuuyo ze kitegeeza. Awo wennyini wenzija. Kaakati kyengamba kiki katono nnyo. Y'ensonga lwaki tebaagala kufukamira. Awulira nga bw'afukamira akufukamire nga naye wabadde wansi wa loole nga naye abadde wansi wa loole alaba afukamiridde musajja munne naye alaba yafuuka musajja kati y'ensonga eyo batereere byonna bitereere n'okwongerezaako awo essaawa eno kituufu ofukamidde muloole wansi nono ali muloole wansi oli mukanika ebirala bizze bitya oba kalaawo ensonga ejjeetya efuuke lwaki ojja n'ogenda mu loole kiki kati twefunye tusomye omulimu gumu nze tubadde ku kampasi ffenna olusome bwa inginiya asomye bwa inginiya omusala gwafuna afuneena nkomewo bakafukamire kweza enaku agenda mpozi tomanya ng'agenda ziteresa zonna fukamire bebi webale kuleeta kasente tulina kuba ku mwenkanonkano okufukamira bigwe nawe oli muntu nange ndi muntu tusomye omulimu bwe gumu omwenkanonkano omwenkanonkano kakati bannamwenkanonkano ogwo gwenda mulabe yaffe atulaba ku tv yaffe SDA GTV tukwebaza ebale kutulaba naye nno ensonga bafukamire kutite wansi ne waggulu abakyala tebakyalina ddala mpisa kituufu empisa zabaggwamu dda era omukyala atulaze nti wano nti byaliwo eri mulembe guli ogwa Kabaka Mwanga byaggwawo dda kaakati tudde ku nnono tudde ku nteekateeka yaffe enteekateeka ya Katonda omwami Koola funa ensimbi esobola okulabirira mukyala wo aleme kukola byamaanyi bisinga ebyo bw'anaakola byamaanyi ebisinga ebibyo tagenda kuwa kitiibwa nga yandikikuwadde ng'omwami lwana nnyo omukyala waddemu akufukamirire nga tomukase okufukamira tekwetaaga kukaka kwetaaga kufukamira nga oyagala tubeere bulungi bannaffe badde n'akansiiwa kati akakusiiwa n'abakyala bongere mu mpisa tusobole naffe okufuna amaanyi aganabawa bye baagala nako kabagambe togamba ffe kakukola tukola naye nabo bongere ku mpisa wamma mubeere bulungi nze byange byebyo nange mpisizaawo kano tukaleka n'abasajja badde mubabeere ng'abasajja Katonda bwe yakikola olubereberye omusajja n'omukazi azaala ate n'akola so nga omusajja yalina okukola nze nzaale uzaale kufukamira katukamira okumulamu munnaffe baganda bange bw'oyagala otegattako mu kutesa kwaffe kuno ja kuyita ku 0708 4791 559 tuteese naawe mpolampola tusobole okutwala enteekateeka eno mu maaso bannanga abalungi abatugoberera tubeebaza mwebale kutugoberera mutwale ensonga eno nga y'amaanyi mugigabaneko n'abantu abalala basobole okumanya nti bannange enteekateeka tulina okudda ku nnono omukyala adde yazaale n'omwami akole emirimu gye aliye muntu yazaalabirire famire ye mukama tubeere omukisa mweraba